rise with a heart full of fire, to say no to the lies and the mire. They think we are blind, we can't see, but we shall know, let us be free. No, 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 we won't bow low. Programu eno njikoze naye akensuso njiweereza bannaffe ab'omu ggwanga lya Canada mwe mugenda okutuyamba ku kizibu kino ekyazze. Mwali muwuliddeko ku muntu akola omulimu gwa gavumenti nga tannafuna biwandiiko n'abifuna oluvannyuma naye nga gw'omulimu yatandika dde ogukola. Ekitegeeza mu Uganda okimanyi basobola okuwola ekifo mu Uganda abasajja babbi butuufu babbi. Solomon Muyite gavumenti ye NRM yamuwola obuyigirize in advance, nemuwola ebifo mu judiciary ng'omwogezi, n'ayogerera abantu abakola amateeka gennyini mwe balina okusinzira omuwa omulimo y'ekifo baakimuwola. Kyali kimwetaagisa era bwe yawaayo empapula yalaga nti alina masters degree era ye Makerere, era yagibawa era baagyapprovinga, yaliko ne references. Be bano abantu bawulira nti ali mu gavumenti naye talina obbi, bawulira beesimbawo ku bifo ebinene mu Uganda, ayogera amannya ge naye abasoma naye batono. Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Lift your voices high, let it ring. We are tired of the same old thing. We say no to the chains of greed. Together we plant a righteous seed. No, 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 we won't bow low. No. Basabo ne bannyaba abatuwagidde entakira wano ku Media Choice mbeebazaako ensuso bayozaayoza okubeera ku mukutu ogw'abantu. Namusaako era nnyaniriza abapya mwenna we mujjidde ku mukutu guno, gwe mukutu gwe twawaayo guyite kigudde waani. Tukolera abantu ku nsonga ezitulumira wamu ffenna, situfaayo ku ddiini, situfaayo ku myaka, situfaayo ku mawanga, ku bumpi. Oli luddawa solonga azo osobola okuwulira ng'era n'ensonga gy'olina etugasiza wamu. Lwaki mbagamba nti kigudde waani? Yonna gye kiraga gye tukwata naddala ku nsonga ezitulumira awamu nga bannansi. Era abapya mwenna we mutuukidde, naawe ne bw'obeera olina ekizibu, Media Choice tukikwatako. Yenze Emmanuel Peter Kankaka, eno ye Media Choice Telefina. Programu eno njikoze naye akensuso njiweereza bannaffe ab'omu ggwanga lya Canada mwe mugenda okutuyamba ku kizibu kino ekyazze. We twogerera ffe bannamawulire waliwo ebintu bye tutera okwogera mutuufu ne tuwulikika bubi, n'owulikika nga asaaga, n'owulikika nga oba akola ki, naye nga bye twogera biba bituufu. Ekyamazima guno omukutu guvaayo ku nsonga ezo ennoonyereze. Tuba ne bwino we tugenda ogiteera wano tuba twekakasa. Ebiseera ebisinga tukuwa naawe otandikira awo ku kye tuba tunoonyereza, ate n'abagoberezi baffe abamu batusinga okumanya. So n'olwekyo tweggula ku namba zaffe kwe tukolera ne musobola okuwaanyisiganya naffe ebirowoozo ku 70285559 ku WhatsApp. Emboozi eno tugyongerayo tokuba weereza WhatsApp. Kambabuulireko, mwali muwuliddeko ku muntu akola omulimu gwa gavumenti nga tannafuna biwandiiko n'abifuna oluvannyuma naye nga gw'omulimu yatandika dde ogukola. Kyekiri kye mbagambye, bannamawulire oluusi batufaananya bweyogera ekintu ne balowooza obona omusajja ayogera biki. Akakundi k'abanyaguluzi bakyagenda mu maaso okuwambagatanya, okukumpanya n'okubba ebintu bya bannansi. Ekikyasinza okuba eky'obulumi ennyo nti babba ate batwala mu nsi ndala. Ewaffe beeyisiza ddala nga baali Fiji, ekyaddala bw'obatunuulira bakubi bakyeyo. Buli kasente konna ke babanyagululako bakafulumya ggwanga, gy'ensonga enkowooza ku bannaffe abali e Canada. Kuba omubbi gwe ngenda okwogerako yazze wammwe eyo oluvannyuma lw'okutubba sente nnyingi nnyo. Kanzireyo wali era nkiddemu waali kyewuunya. Wali okiwuliddeko nti omuntu afuna omulimu gwa gavumenti nga talina mpapula n'agukola emyaka nga bw'azinoonya, naye ne balekawo abalina empapula ne baguwa atazirina? Ye programu gye ŋŋenda okubakolera olwaleero
mugenda kukinyonyokera abantu b'e Canada mujja kuvaamu mutegedde ki kye mbasaba okutuyambako. Mujjukira ekintu kye mwakola ku kakazi akaalina oluteeteeyi lwa yero ne mugira akaali kajja kemansula bwe kemansula kalina akasimu ku ssente z'omuwi w'omusolo ne kajja ate ne kabalemesa kye mwakakola nasembayo kawulira nga kali ggulu eyo kalina ewajje n'omugye kasula tekavangayo kati nakalabye ejjo mukagala kwesimbawo naye omulimu mwagukola. Tuli basiimu abamu tetwerabira mubadde abamuyinza okuba mwakyerabira nti mwagukola naguno mugenda kugutukolera kubanga mugugwanidde ate CV yammwe y'amaanyi abantu b'e Canada kuba muyina bingi bye mukoze mu history na kino mujja kukituyamba. Kansooke empisewo obubaka bwange buno buli munnayuganda yenna ng'olina okukaluubirizibwa naye nga essente ezikutwala mu kizibu olina okwekuuma nga mutuufu tozirina nkukubiriza nti oli mwana wa muddugavu. Abaddugavu tulina enkola eyaffe esobola okutujjanjaba mu bizibu byaffe gamba abalina ebizibu eby'omwoyo n'eby'omubiri. Kakati mu bizibu eby'omubiri abasajja nga tokyategeerekeka bulungi amaka tolina maanyi ga kisajja senga mukookya akimala wonna wooli mu nsi yafuuka global n'abali mu nkola ey'ekinansi bakikkiriza nti kakati omuganda oba omuddugavu oba omukyotalo oba omucope takyasobola kubeera mu kitundu kye kimu. Mukubire ku 75026000 wonna wooli ajja kukuyamba. Abalina abaguba ensimbu asobola okuwa eddagala oli naawo nakasitaba nga tagwanga ko muliro. Bannaffe bano bammanji omuntu tansasula ensonga z'amakeezi abakazi bakusasuza mujjawo bintu bingi nnyo byasobola okukolako abiremesa. Nja kusembayo ne ku kyabannaffe abagira nga gwe walemera ku mwenge sigala wabula ng'owulira ogukooye gwe kennyini obanga olina omuntu wo kuba 75026000. Abakyala abo abakadde ab'ekkooki bajja kuteekerateekera ensonga nga bw'ogibagambye bakutuuseeko bakuwonye obulamu kya bugagga mu bukwate bulungi mukozese enkola eyaffe ey'omwana w'omuddugavu. Kaakati kambabuulire essajja lye mulaba awo baliyita Solomon Muyite. Solomon Muyite ono simanya ani yamuyita kujja mu Uganda kutubba. Wenzijidde ku vidiyo eno nga kiteeberezebwa alina ssente zadduse nazo najja e Canada. Omusajja ono abadde akola mu gavumenti era mumujjukira nnyo mu biseera Bobi Wine 2021 we yawaabira omusango mu kkooti. Ono ye yali omwogezi myaka 6 yagimala mu judiciary. Muwulire eggwanga nga bwe mbagambye akakundi k'ababbi abanyaguluzi bamukwata mmundu bakyayongera okutunyaga saako n'okwekejja nga baba bafulumya. Tebakyagoberera mateeka tebagamanyi. Kyekyo kye nabagamba nti musabenga okumanya n'okutegeera bamanyi naye okutegeera kutono. Bannaffe abali mu judiciary amateeka bagasoma galekaawo tebagakozesa. Gavaayo ku mwanayinki gavaayo ku muntu atalina bwogerero ate gamulamuza bukambwe. Yenkola yaabwe gye balimu era gye bakozesa nammwe mukimanyi. Sibayiru bayimbire nga luyimba. Solomon Muyite ono yabadde Principal Communications Officer nga yayogerera Ministry ya Energy. Omulimo guno ogufuna otya? Muyite ono gwe mulaba amaze ebbanga mu kiri kye ntandikiddeko nga mbagamba PRO w'ekitongole kiramba Ministry of Energy. Ministry of Energy bannaffe abali mu kusima ebyobugagga saako n'amasannyalaze. Ono yabadde omwogezi waabwe. Naye oluvannyuma lwa kaakati okubeera nga gavumenti egezaako okukola obutonotono ebeeko beefiirwa, IGG yanoonyereza jjo mbu nga waliwo whistleblower. Whistleblower tutegeeza ow'olugambo akuwa amawulire ku kintu ekimenya amateeka ekiri mu gavumenti ate newankubadde teboogera. Etteeka liwa whistleblower some percentage ya ssente singa IGG asobola okuzinunula. Waliwo percentage singa oloopa omuntu abadde omukenuzi gy'ofuna ku ssente singa ziba zikomyewo. Ekyo kyakolebwa nga incentive kubakkiriza musobola okuloopa ababbi. Kakati mbunono Solomon Muyite waliwo whistleblower eyabuuliddeko ku bakulu engeri gye yafunamu omulimo. Ono Muyite Solomon si mubbi mulwadde. Ne Canada eyo gyazze yatuuse dda mu kweka ebintu byammwe kuba ku history gyazze nayo buli wamu waatuula wabaawo ekibula. Mu byafaayo bye yasooka kukola mu BAT oba giyite British American Tobacco eyo yavaayo bamutenda kubanga yabuzaabuza ssente zaabwe n'adda ne mukati. Yabakenula era baamugobayo
nga obubbi bususse mu BET. Kakati e Uganda okubba ekiberanga kwongera ku CV yo gyokoma okubba ekinene gyokoma okwenyweza mu mulimo n'abakulu bakuyita mangu basobole okuwa ekifo era bakunoonyezaayo ekisava wona we banaakolera okubbira mu linnya lyo kubanga ababbi abakulu mubamanyi. Basajja bannamagye bafuga ggwanga babbisa bibiri, babbisa obujega bwe bateeka mu bifo saako n'amaanyi, byombi babikozesa kisinziira ddi lwe baali agadde bikozesa. Kakati Solomon Muyite ono oluvannyuma lw'omugoba ekyo kyamuteekako ebbala naye ku ye kyamwongera ku CV. Mu bantu balamu mwaligambye nti yafuna ebbala yali badde taweereza na mu gavumenti. Olwali olwo ng'asaba mulimo. Simanyi yatuuka atya mu judiciary kubanga yafuuka omwogezi wa judiciary. Emyaka 6 gye yamalanga principal communication specialist. Specialist atayina biwandiiko. Muwulire. Eyo nga muli mu kusoma masscom, Bachelor of biki Bachelor of Mass Communication, Bachelor of International Relations, Bachelor of International Studies, Bachelor of Social Simanya, Bachelor of Arts in Social Bichi, Bachelor of Social Sciences. Ejo gyonna mirimo giqualifying omuntu okufuuka PRO oba muyite nga wano principal PCS, Principal Communication Specialist. Yakola mu judiciary bo bennyini abamanya amateeka okusinziirwako okuwa omuntu omulimo, naye baamuwa omulimo nga tatuukiriza biwandiiko. Kakati bwe yaveeyo ng'akozeeyo emyaka 6 ate yavaayo mbagambye yasooka kubba BET mu British American Tobacco gye yali akola. Yabbaayo n'akasente akawera ab'e Canada mwetegeke yazzeeyo wammwe mukwekeneeziriwo kubanga ku CV gy'alina mu kunyaga abaye basobola n'omukozesa kyalibanga n'eyo gye tuloteebereza gye yatolokedde. Ono yazzeeyo n'ewammwe no sente eziteeberezebwa zisukka mu buwombi bubiri bwe bwogerwako obwo obutonotono obumanyiddwako ebingi byazaakweka mu buyaaye bwe mutuyambe mu mukole nga kali akakazi akaali kambadde ekiteeteeyi kya yero. Kaakati ono yafuna omulimo oluvannyuma n'afuuka PRO, Principal Communications Officer owa Ministry of Energy. Omulimu guno yagufuna 2021. Kaakati eyo ono tagendayo nti no baba banoonya mukozi. Gavumenti yemuweerezaayo yengeri omulimo gye bagufunamu. Omuntu bw'atyo aba n'amumanyi mu gavumenti era amusemba kubanga kubeerako ne bayita baki referees. Abamusemba ne bagamba ono tumumanyi nnyo. Ebiwandiiko ko byajjira byali bya kifere. Okuyingiranga Principal Communications Officer owa Ministry ya Energy kyogerwa nti yalina okubanga ayina degree oba degree mu gye bayita Bachelor of abakusoma BCom, abasoma BCom, Bachelor of Communication, BCom mugimanyi, Bachelor of Science in Communication Technology. Oyingirayo ng'olina degree either mu journalism oba a degree in communication studies, public relations, public administration, international relations, a Bachelor of Arts, or in law or social sciences, all a relevant field. Kakati omukulu ono bwe yasaba mu judiciary mu 2021 yawaayo empapula ezaagamba nti yalina masters the degree biri mu kintu kimu, Masters of Arts in International Relations and Diplomatic Studies. Era yagamba mu 2021 nti yagifuna Makerere. Muwulire, ku mpapula ze yawaayo eno yagifuna 2019. Emyaka 2 egiyise ng'amaze okufuna omulimo, ate kyazuuliddwa ng'amaze okugobwa nti ate diguli yagifuna 2023. Yali tagirina mu yasabira omulimo. Kyekiri kye mbagambye nga ntandika nti mwali muwuliddeko omuntu gwe bawa omulimo gwa gavumenti n'aleeta empapula oluvannyuma. Ekitegeeza mu Uganda okimanyi basobola okuwola ekifo. Mu Uganda abasajja babbi, butuufu babbi. Solomon Muyite gavumenti ye NRM yamuwola obuyigirize in advance. Nemuwola ebifo mu judiciary ng'omwogezi n'ayogerera abantu abakola amateeka. Gennyini mwe balina okusinzira omuwa omulimo y'ekifo baakimuwola. Kyali kimwetaagisa era bwe yawaayo empapula
yalaga nti alina masters degree era ye Makerere era yagibawa era baja approvinga yaliko ne references bebana abantu bawulira nti ali mu government naye talina obbi bawulira besimbawo ku bifo ebinene mu Uganda ayogera amanya ge naye abasoma naye batono actually tebaliwo yabasanga n'abagulira omwenge n'agamba bababuuzanga mugamba nga mwasoma nange kati Solomon Muyite ulira obubbi obuli mu Uganda ye munna Uganda gwe bawola ekifo aleete empapula oluvannyuma Adage kiri Uganda mama nyabo muyayo kiri Uganda mama nyabo muyayo bala bayiba buyibaga beyimbira byabwe naye muganda wange Solomon Muyite yaze Canada nga anyaze sente mu kitongole ky'abadde akolera ebbanga lyonna abadde akimanyi nti kijja kutuuka giwunye banne bajja kutuuka bamulimirire nga whistleblower yavuddeyo n'amwogerako aze yeteekerateekera okujja Canada era abe Canada ndooza mwamwaniriza mumukole ng'akakazi kali ke mwakola kati kempulira mukayina ewajje neggulu gye kasula kati kagenda kuvaayo kwesimbawo kakati muwulire Solomon Muyite yabagamba nti yalina Masters of Arts in International Relations and Diplomatic Studies eno nti gye yafuna mu mwaka gwa 2019 e Makerere okusinziira kunoonyereza okuliwo bwe kyanoonyerezeddwa ku ngeri gye yafunamu omulimo empapula ziraga nti yazifuna emyaka 2 ng'ate already yali akola kwegamba already yali ku mulimo naye emyaka 2 gyasooka kuyitawo kwegamba bamuwola ekifo n'afuna empapula oluvannyuma n'agenda n'asoma empapula ze zimu ezamukkiriza okubeeramu ekyo ekifo era nga 17 Ogwokubiri omwaka gwa 2023 2 years later omusajja ono n'alyoka afuna empapula ezimukwalifayinga okutandika okusaba ekifo naye bannayuganda mbabuulira mu obwana obutinkiza mbalaba babagulira chipusi n'omugga ye Naire babagulira Naire ne musirwala omulimo ogwo abantu mwonna nga wasoma BCom nga wasoma journalism simanya communication studies public relations public administration international relations mwe mwafiirwa mu kifo kino agubaddemu abadde mufere olwamunoonyerezaako n'atema ne ssente yadduse nazo yafulumya ofiisi oluvannyuma lwa whistleblower okumunoonya ku mulimo takyajja muwulire okusinziira ku standing orders za public service tosobola nga kyogerwa mu biwandiike so si mu bikolwa mu biwandiike kyogerwa nti tosobola kusaba mulimo gwonna nga towaddeeyo mpapula neekakafu bannaffe abali e Bulaaya abayikola emirimu egiri professional ne watali Bulaaya wokka kiri so common wano tewali akuwa mulimo ng'oyina papers ezitali attested papers ezoogerwako nti olina oziyisa mu mitendera gya ministries ewali ababbi gw'omunaku gwe batagenda kufunako era gwe batagenda kugabanya musaala naawe okolera butono kakadde kamu kitundu gwe bakusabayo ssente ne baatestinga documents ziyita mu nkola yonna naye ezoono baatestinga future ye ba-approving empapula ez'ebiseera bye eby'omu maaso ne bamuwa omulimo ne bamuwa n'omusaala oguliko n'obusiimo obugenda mu NSSF nti bw'ali bannyuse ng'akaddiyidde mu bufere aweebwa akasiimo ke era yagulawo ne z'akawunti ku mpapula z'ataasobola kufuna naye yali mugezigezi omanye ebintu bya sitaani byanguwa naye munnange tebitera nnyo kuwangaala sitaani w'ebyobufuzi mumumanyi mu Uganda ebintu bye omukolera mu kaseera katono kakati wakwagadde okulya ku kyeggulo towona bw'ayagala ekyenkya okulya nga dezaati alina n'abaana basobola okugamba daddy twagala kulya Solomon Muyite whistleblower gye yavuddeyo n'amwabya kakati kambabuulire the impunity eri mu ggwanga yaffe Uganda mu kumenya amateeka ono omusajja kyebuuzibwa how did he beat the public service standing orders bwe tunoonyereza ogenda diipu abantu gy'abadde akola oba yite mu kitongole kya Ministry ya Energy kiri kuruutinga kitya abantu abagendayo okukola si kye kibali kuruutinga nti Solomon Muyite is a kada nti abantu abo baapointingibwe ne balikomendingibwa ne basindikibwa okusobola okukola bonna agenda okinoonyereza wajja kubaawo sister we yafumbirwa omunene omu asalawo kakati ng'eno it was a bedroom affair kind of job it was just after that session ng'ono baagumuwa omulimo
sister yakola gym ono ne bamuwa omulimo bw'obigenda ewala ewamu ababulooka kakati muwulire impunity eri mu ggwanga lyaffe nga bwe tuzze tubagamba njagala era kukizaayo mbabuulire nkowoola abantu b'e Canada nti munoonye muyita oyo wena waali akomezebwewo mu ggwanga akomyewo ssente kale kikolenga ekyokulabirako kubanga ne gy'azize era zijja kubbibwa ne bonzimulekera yazifuna mu bukyamu temukikola mu mutima gwakuba nti mulina oba mumuwalana mulowooze ku bantu be yafiiriza omulimo ng'agweyagaliza ate n'amala n'akyulumpanya singa yagusaba mu 2023 lwe yafuna empapula kyalibadde okke amateeka agali mu ggwanga lyaffe bannayuganda bwe mutagabanja gagenda kutufuukira ekizibu okulivansinga ebintu ebizze bikolebwa nga mulaba yensonga etuteesawo bannamawulire ffe ne twewaayo obulamu ne butubuteeka kawuzi ne tubanga abatalina baana ne batukubira ne batujjukiza abaana bo bakyali bato but we don't stop olowooza okuyimirira n'ogamba abaana ngenda baleka mu ggwanga nga bino tebirivansingiddwa na buli mulembe wabeerawo abasasulira emirembe ekyo muba temukimanyi buli mulembe ogujja okufuna emirembe wabeerawo abasasulira emirembe egyo kati omulembe guno kwegamba omulembe guno ekiweebwayo ky'emirembe abamu tujja kwewaayo okusasulira emirembe ku mulembe guno okwekakasa nti emirembe egirijja balifuna emirembe so n'olw'ensonga eyo ebigambo bino bannakanada mbakoowoola bwe kiba nga kituufu nga yalandiiza ewammwe mukole kye mumanyi ku CV y'abannakanada kye mukola obulungi mukinoonye era mukikole si lwakuba nti nno tetwagala kujja Canada naye twalibadde buli muntu ajje Canada mu nsi ze tulowooza nti zituteekako n'otukakaatikako enkola ng'era tuzirabirako mu nkulaakulana eyise mu myaka n'emyaka eya sisitimu okuvunda bwe ziddawo mutuyambe naffe eyaffe eyigiikirire okusobola okutereeza kubanga Solomoni muyite ki kyababbye ekituufu aba atubbyeko eddembe ly'abaana be mufiiriramu abantu abali e Bulaaya ku byeyo mambi kawalako oba katabani kunuukaweerera ng'osuubira nti kaliba olwo kaliweereza eggwanga mu bugubi nga newankubadde nga akasaala katono naye nga kafunye mu mirembe so n'olw'ensonga eyo nsaba okubabuulira nti si kubba bubbi biseera by'abaana bammwe bya maaso naye kyekino ekyokutereeza newankubadde ebiriwo binyage nga n'ababbi babbisa buyaaye impunity nsaba okubategeezaako nti mukyongeremu okukiteekamu amaanyi era mu mugobye Canada akomewo ajja zikomyawo era aziddiza ababbi naye mujja kuba mutaddewo ebbala n'aliyagala okukikola ajja balabirako agambe Canada tewagendwa bannayuganda abaliyo eggwanga lyabwe balyagala ekirala nsinzira wano okubakubiriza bannayuganda mwenna ensonga zino tuzibajjirayo mu buli kaseera kubanga gwe mukisa gwe tulina okubategeeza nti mu sisitimu yonna nga bwe nze mbagamba nze nga kanka kasikiririza mu nkyukakyuka ya bwa pulezidenti bwokka newankubadde nga nkulu nnyo naye bw'oteekako Kyagulanyi olwaleero n'omulekera ebireryaye enkwezenge bajje n'abayaaye ababbye buli kimu ajja kutuuka mu ofiisi nga temuli kirimu olw'okuba nti n'abafeere bakyalina emmundu kijja mukaluubiriza n'okufeffetta buli kimu gye bakibbye ajja kukolanga directives bazinyoomoole ajja kuba talina mugaso so n'olw'ensonga eyo nze amad advocate of a total reshuffle a change an uproot of this whole system from the roots up to the branches to an extent of even omuti guno gwe bayite NRM newe guligwa mukakase nti tuweerawo kasasiro ne tumwokya naggwaawo era nagendera mu muyonga evvu ne tuliwa sisitimu empya kiki empitevu ebibala ebinaava mu kwokya omuti omukadde kwe kuzza ebintu ebibbiddwa tusobole okuzza essente mu ekonome tugimuse ekonome esobole okusituka esobole okutereera esobole okubeera ennungi esobole okubeera ey'enjawulo ennyo naddala mu bintu nga bwe bigenda okukolebwa mu ntegeera empya kakati kino kikolebwa kitya kikolebwa okutta akaluluko ne weekyawa n'onyiiga buli muntu ku buli mutendero okuva ku erosi wanu n'okyusa n'oteekawo wankyukakyuka ow'enkyukakyuka yaani ye muntu alayira okukola ebintu n'amaanyi g'abantu nga mmwe mumutaddewo teyajja na mmundu bamukwata mmundu teboogerwako actually kano ke tulina n'akalembereza kubanga bali abaganda nnyo omuganda alina enkola egamba nti bw'oba olya toyogerera bajja kukulaba mu kamwa kakati sisitimu eriwo bw'oba olya toyogera ennaku zino ayogera yaafa ne bw'otayogera ojja kufa so n'olwekyo muleme okutiririra ensi yammwe mulina omukisa guno protest vote ye choice yokka gye mulina nga bannansi
okusobola okubaako ebintu bye mukyusa. Ekyokubiri, nyina akantu ke njagala obbabuulira. Kati nga saawa eno bannayuganda bagenda mu kalulu, gavumenti yabaguse erina abatono beyagala sacrificinga kuba NRM gitwale nga mbizi yakazaala. Embizi kisolo kibi kubanga kirya ne ku baana baye nyonta bwe kiruma, gamba nga bwolaba ente ezaala akaana nga n'ennyonta egiruma n'ekakomberera ekajjako olulira ng'ekozesa lulimi tekenyinyala era n'ekayambayambako mpola ne kasituka. NRM system efaanana ng'embizi. Embizi yeri obwana bwayo bwezadde era kano ke kaseera kati saawa eno ng'enoonya okwongera okweyongezaayo obulamu bwayo. Ebeera n'amabeere mangi naye amata gaba matono. Bw'okompeyaringa amabeere agabeera ku lubuto lw'embizi mu nnamba gabeera mangi. Naye bw'okompeyaringa amata ne Friesian nte Bulaaya erina ennywanto ennya. Eno esobola n'okufunira gonywa n'oyiwako saako n'okutwala mu kadomola musunda n'agatwala n'agafunamu ssente. Kaakati ebintu ebisinga ebirabika n'ebyogerwa naddala mu ggwanga lyaffe Uganda byonna ebisinga bya kifere. System eringa ya mbizi kati ke kaseera kikyemba nnyonnyola. Ayigigi yabaguse n'obubadi obutonotono okusobola okuteekawo n'okusasula ab'amawulire abatonotono. Bambi bannamawulire nagula kamkoda mitwalo 65 n'enkisasulira omusolo mitwalo 8. Babayita ne babawaayo ka transport yawo ka boda. Oli n'atandika okugenda okulikodinga bugundi obw'ekisirusiru awo. Kakati mu nsonga ze batera saawa eno okukola, Ayigigi yabaguse okutandika okukwata abantu. Mbwaliyo kamisona awo mulandizi gwe nalabye bakwata era ab'amawulire awo ne bajja ne balaga Ayigigi nti akola. Anti kati gavumenti enkadde egenda buli omu alwanirira kafooke basobole omuvuga n'omukuuma. Omuwa obusirikale bwe mutamanyi nti babasindikira basipayinga mu kampuni ya Museveni ey'amagye UPDF kye kibagalo ffe kye tulina kiri emputa amajiga RO resistance officer namba emu. That's why agayita resistance army si UPDF ebyo byampuna era tebisoboka. Kakati obukodyo obwo bwonna ekitubabuusiza twagala tubabuuse muleme kubitwala nga kintu kikulu mubiboole kubanga saawa eno babukozesanga bubadi okusobola okubalembeekereza bakayita kalembeekereza mulabe nga abakola babadde luddawa. Ayigigi abadde luddawa akanya tugamba nti b'emmotoka ezaabwe banalwala Museveni ajja kukuba essimu babatwale enguzi ffe tugikoleko. Teweebuuza kati ki ekifo alina kyaki bw'abanga atugamba tumuyambe ffe tuba tumuyamba okukola. Bukugu ki bwe yasoma anti yava mu Ntugga Federal Alliance gye yava kati saawa eno babaguka okumukozesa asobole okusigaza akafo. Museveni bw'atyo bwe yafuula eggwanga lyaffe oyo munnamagye tawa kitiibwa eri muntu ye kasita yeebeezaawo. Sisitimu ye kabizi kennyini akali obwana bwako tewaliwo ngeri gy'osurvivinga ng'akwetaaze. Kati ke kaseera amazina ga Nakwale baveeyo kuba kati omulambo guli mu luggya. Omusezi yakanyugiddwa 2026 omulambo gwakanyugiddwa kati abasezi babaguse bavaayo ekitambo kibalinnye kati baagala amaddu gabayiika buli omu aprotectinga waabadde. Ababbi abakyasiza okubeera bannakinku bali mu ministries mu kyegendereze naye ani abateekayo be bannabyabufuzi be mulonda ne mubateeka mu bifo ebyo ne basobola okubeera nti buli ddakiika balonda abantu nga basinziira ku besisi z'abaganda baabwe. Gundi yasoma ne gundi sente ne zikozesebwa ez'omuwoomusolo okusobola okukola ebyekisiru nga bwe babeera babyagala kwegamba embeera bw'etyo n'etambulira mu ekyo ekibagalo. Nsaba okubategeezaako mwenna nti process vote ye solution. Mugende mulonde nga mwekalakaasa mwekandagge musaleewo abannabyabufuzi abanaateekawo enkola egoberera amateeka abo abanaalonda abalamuzi abasobola okusala emisango egy'obwenkanya abatakolagana n'abantu baffere nga ono simanya muyite abantu b'e Canada. Kati mbabuulidde tubasaba ng'era tubeegayirira bakulu mutuggireyo omuyaayo oyo yasooka kubba eri mu BET ona waayise omukululo gw'obuyaye kati ne Canada tetuli sure eyo gye bagula amayumba kati mulondoole abadde azikwata aziteeka eyo wammwe adde agabane ku bukyayi n'obulumi obw'obuyaye bwe nga mwali mu ggwanga gutwokere wamu omusana bwe guba gutwokye enjala etulumire wamu so si ye kumala kutubba n'adduka. Yenze Emmanuel Kanka Kapita eno Media Choice Telefina mbasabiranga era mbasaba mukozese enkola yaffe ey'ekinnansi abanaffe abeetaaga ebyokukola abateega obukuumi abeetaaga okwenywereza ku byonna bye mwenywerezaako
bw'okuba 75026000 kiggwa abo abakadde ekyabakaddi yakutegeera amagezi balina mangi mwe mutabatuukiridde kati mwogere n'abakolera wano ku social media okubakwata bajja mubuulire ekizibu kyo nga weemazeeyo ajja kusobola okukufunira obuyambi obwamangu ng'ate bubwo kuba basooka kuwuliriza tebalina kiri awo mbu kye bakola tebikujja mu ddiini yo mukama ajja kuba akyakujjukira gwe weefuula omuzungu ojja kukitegeera tuli baddugavu tulina okuapplyinga black solutions to the black people kale mbasibudde nja kubalaba ate mu programu endala beebaza okutulaba. The skies are heavy with cries untold. The streets are weary from lies so cold. We rise as one, we won't let it go. Together we chant, Uganda says no. Uganda says no, we won't be bound. Our voices rise from the sacred ground. No more shadows, no more show. Let it be known, Uganda says no. The rivers weep with a silent plea. The mountains echo our fight to be free. We see the chains, but we let them go. For in our hearts, Uganda says no. Uganda says no, we won't be bound. Our voices rise from the sacred ground. No more shadows, no more show. Let it be known, Uganda says no. No to greed, no to lies. No to darkness in disguise. We stand as one, let the world know. In every breath, Uganda says no. Uganda says no, we won't be bound. Our voices rise from the sacred ground. No more shadows, no more show. Let it be known, Uganda says no.